olwaleero njagadde okuga ku mazima. Bamutushawa amazima, tetwagala mazima. Olwaleero twogere ku mazima. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Twogere ku mazima. Tugabanako ekyawandiiko kyaffe kigenda mu Isaya okutandikirawo olunyiriri lw'okubiri n'omwenda ne ku lwabiri. Lwogera ku ki? Ku mazima. Bamutushawa amazima. Wasa asobola nga nze ne ku lw'Omwoyo Mutukuvu abeere wamu naffe era abeere wamu nange. Awulira n'ayogera tumwetaaga Omwoyo Mutukuvu. Haleluya. Bayibuli yaffe eyogera ku mazima. Bangi tushawa amazima twagala bya bulimba. Bangi tushawa amazima twagala bya bulimba. Naye ekyandiiko kyaffe kitugambye nti bwe munaagondanga ne muwulira munaalyanga ebirungi eby'ensi. Bangi tugaanye okugonda, bangi tugaanye okuwulira. Tulemye okugonda okuwulira. Twagala bya bulimba, bangi twagala mazima. Oli ajja n'akwimba sitooli n'ogikize nga nfu. Anti amazima togagala nga walookingira mu mazima, walookingira mu bya bulimba. So naye ate Bayibuli tekikkiriza ekyawo bulimba. Ekyawo bulimba eyogera ku mazima gokka. So bwe munaagondanga ne muwulira munaalyanga ebirungi eby'ensi. Bakyala tuyige okugonda, abaami tuyige okugonda, gwe wenna andala tuyige okugonda. Tugonde. Ekigambo kugonda woogera mu Bagaatiya 5 ku lwabiri mu bbiri. Kuba kubala bibala, tubale ebibala tugonde. Okuwulira kugonda. Tubale ebibala. Bangi tukola ebintu nga tubitegeera ate ne twefuula like tetubitegeera. N'ogera n'ofuna omulimu naye ng'omulimu ogufunye ogwo wamala kulimirira muno ne bamugjawo ne bamugoba gw'osobola okuyimira ku mulimu ogwo. Nolowooza nti gw'ogenda kuba n'emirembe. Munno omugwesiza ku mulimu. Imagine olosi yakuleeta olw'okuba nti akusala ku ddaala n'oyagala omulimirire ave ku mulimu ogwo. Gw'oba kuteekaawo. Nate kyewuunyisa oyinza obutagenda mu kifo ky'abaddemu naye ate munno omulimiridde omujja ku mulimu gwe. Tubale ebibala. Ng'ekigambo kyaffe kitugambye nti bwe munaagondanga ne muwulira munaalyanga ebirungi eby'ensi. Oyinza nga oli mu bufumbo naye nga bba musajja w'abandi nga si musajjawo si bbaawo era ng'okimanyi wakizuula nti ki alina omukazi n'osigala ng'okyayimiridde mu maka ago. Nkubuulire tumalayo ekyandiiko kyaffe okusooka owulire nga wagambye gwe ali mu bufumbo bw'abandi gwe yalimirira munno omulimu gwe n'aguvaako. Gwe ayisa munno mu ngeri etali nnungi olw'okuba nti tolina bibala bya kugonda mu ggwe. Agambye nti olwabiri naye bwe munaagaananga ne mujeema munaaliibwanga ekitala. Kubanga akamwa ka Katonda, kubanga akamwa ka Mukama ke kakyogedde. Okuliibwa ekitala bwe munaagaana okugonda munaaliibwanga ekitala. Gwe wenna ng'okimanyi nti walimirira munno n'aba ku mulimu ogwo. Tegwali bugwo. Akamwa ka Mukama kakyogedde nti onaaliibwanga ekitala. So gwe wenna ali mu bufumbo nga si bubwo. Akamwa ka Mukama kakyogedde onaaliibwanga ekitala. Naye bw'oba owulidde amazima galitufuula ab'eddembe. Osobola okyalina obudde okufuna ekiki ekituufu. N'otalwisa biro byo n'obeera awo. Ng'ekigambo kyaffe kitugambye nti mwe munaagondanga ne muwulira. So wonaaweera ekyawandiikibwa kino wonaaweeranga ekigambo eddoboozi lya Mukama nga wagambye nti munaalyanga ebirungi eby'ensi. Toleme kufuna mwami we mulungi, toleme kufuna mulimu gwo mulungi, toleme kulinnyisibwa ddala nga wayisiza bulungi. Tuyige okweyisa obulungi bakyala. Tweyise bulungi. Bansi tweyisa bwe mu maka n'ovuga omwami n'omuvuluga naye nga yakwetera ssente ey'ewaka tomanyi gy'atambulidde, tomanyi by'ayiseemu. Akomyewo ewaka mbulwa akomyewo ssaawa 3 ng'ovaawa. Ava okukola tomanyi gy'ayise
ennaku zino abantu batta abantu naye bakomyewo mulamu mukulisa eyo tasuze eyo akomyewo. Haleluya. Bakyala twetereze n'abaami twetereze. Mulimu ate ng'omwami ng'alikawo sente 15 ofumba mukene n'ekinyeebwa ku kawunga ate n'akugamba awo bino biki byonfumbidde ng'ereetawo 15 kati nze omukyala agala nkola ki? Oyagala ngula ennyama nga negere 15 ekyemisana n'ekyegulo? So twetereze tutya nga Bayibuli tugambye nti bwe munaagondanga ne muwulira munalyanga ebirungi eby'ensi naye bwe munaagaananga ne mujeema munaalibwanga ekitala kubanga akamwa ka Mukama ke kakyogedde. Temugamba ttendo ekyawanika kyo kiggwayo. So tugonde eddoboozi lya Mukama tukole obulungi maaso ga Mukama tukyawe ebibi twebuulirire munda muffe naye mba ngenda okubba kingenda okubba kirungi si kibi ngenda kubba naye kibi okubba okite ekyokubba mbadde ngenda kumenya okubba kubika nkuveeko mbadde nga neeyisa bubi mu bantu bannange kati kibi nkitegedde kankiveeko ng'otegeeranga amazima ng'osomeseddwako amazima ekibi kiveeko. Tuli mu lyo lya luvannyuma ba mukwano tumaliddwa ogenda ojja kuvuma leero ttendo owulire ekyawandiikibwa owulire ekigambo kya Mukama oleme okukyuka okuva mu kibi. Tomanyi ddi lw'ogenda olaba woogenda towenyeza mu maaso ga Mukama. So twetereza mikwano tuleke ekibi tolinda ate ekyo kubaawo kuba ye Katonda atwagala nnyo kasi otegeera amazima n'ogonda n'ogakola atwagala. Tuwulire tugone eddoboozi lya Katonda. Nyinza okuba nga njogedde bingi oba bitono naye ekigambo kino osobola okukisoma n'okitegeera gwe kennyini n'okusingakaawo. Bwe munaagondanga ne muwulire baba mmwe muwulire bannaye tuyiga n'okuwulira abaana ennaku zino ensi etabuse n'abantu ab'amatu gaffe ensi etabuse ne tulina kwegaira Katonda okukola ki okugonda ensi okugonda okukakkana okuvaawo ebiriwo ebyo saddaaka okuyiwa musaayi tulina kwegayira Mukama tuyige okwegayira Mukama. So wona alema okuwa amatu omwana wo ensi ejja muwa amatu naye wonaaba mubuuliridde ensi ejja kubanga emu ekirungi nga Mukama wayogedde nti munaalyanga ebirungi eby'ensi naye wonaagana ekitala weekiri kikulinze wonaagala nze naawe ekitulinze naye Katonda affe takyagalako ekyo tayagala kitala kitutukeko. So alabula nayogera nti mugonde mwewale ebibi mukole ebirungi. Bagalatiya 5 ntera nnyo gigaba bibala kuba bibala 22. Tuyige tuve mu kibi tukole ekirungi. So Mukama njagalire olunaku olulungi tukomyawo. Yes tuve ku kituyiga kaba nkumire olunaku olulungi. Shalom.